Breaking news ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bulijjo sabambulidde Patrick Nzendi w'okubanga ate ndukutuusaako oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako eri eggwanga ng'ayita ku mukutu ogwa NTV enkya y'olunaku olwaleero ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo wabula olumaliriza n'agenda ku mukutu gwe ogwa X ng'era bulijjo nga bw'atera okukola n'adimandinga era n'ateeka ku nninga abakulu mu gavumenti eya NRM ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Jukira amakya g'olunaku olwaleero bw'obanga obadde otugoberera tukuwadde amawulire nga Dr. Kizza Besigye awambiddwa mu ggwanga erya Kenya obanga yawambiddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu ggwanga erya Kenya. Oluvannyuma lw'okuwamba Dr. Kizza Besigye, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bantu ababadde abali concerned bangi no babadde bagamba nti ezo diversion wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga avuddeyo naye n'adimandinga era n'ateeka ku nninga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter abangi gye mumanyi nga Twitter ng'adimandinga era n'ateeka ku nninga abakulu bate oba balirizinge Dr. Kizza Besigye. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kubanga ate nkutegeeza gwe atanaba kubanga osubscribing anti kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwennyini ogw'e11 mu mwaka 2024 mu ggwanga erya Kenya Dr. Kizza Besigye gy'abadde yagenze okubeera ng'akwasaganya ensonga ez'enjawulo wabaddewo omukungu omu eyabadde alina akatabo ka launchinga nga Dr. Kizza Besigye y'omu ku bantu ababadde bayitiddwa mu kibuga ekikulu eky'eggwanga ekimanyiddwa nga Nairobi. Gavumenti y'eggwanga erya Kenya gye bamukwatidde ku nsonga ezitannaba kubanga zitegeerekeka ne bamuhandinga over eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda era bwe bamuleese amawulire gakubye nti ono yawambibwa lwali lunaku lwa mukaaga ne wetwogera olunaku olwaleero ennaku zizo ziyiseewo nga 4 abadde tannaba kubanga ategeerekeka wabula ge tufuna kati galaga nti atwaliddwa ku kkooti y'amagye esangibwa Makindye era ng'eyo ali mu kubeera nga awozesebwa. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'omukulembeze nga munnankyukakyuka ate ng'omuntu alumirira eggwanga oluvannyuma lwa puroguramu gy'abaddeko ku mukutu ogwa NTV avuddeyo n'avumirira nse kuvumirira yenna oluvannyuma lwa puroguramu eyo agenze ku mukutu gwe gwa X n'ategeeza eggwanga nti Dr. Kizza Besigye tutegeddeko nti awambiddwa. Kakati n'owuliriza ngenda kuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe byewulirireko ate nga bwe tutambula n'ensonga endala. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga ensonga zonna nga bwe tugenda okubanga tuzikutuusaako bw'ogenda okubanga ozimanya. Genda mu comment section ombuulire ensonga eno ogiraba otya. Bangi mubadde muŋŋamba ti eyo diversion naye ate His Excellency wasonga ebiseera ebisinga tuba tulina okuwaawo obudde. Kakati wuliriza ebigambo bya His Excellency bw'agambye agenze ku mukutu gwe n'agamba bw'ati the news of the disappearance and abduction of Dr. Kizza Besigye from Kenya is of greatest concern. Amawulire g'okuwambibwa n'okubuzibwawo okwa Dr. Kizza Besigye mu ggwanga erya Kenya ekyamazima geetaaga okuwa obudde kubanga era gatuuka nze. According to his family, Dr. Kizza Besigye was abducted on Saturday in Nairobi and is suspected to be under military detention here in Uganda. This is most unfortunate. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza eggwanga ti amawulire ag'okuwamba munnakibiina ekya FDC amanyiddwa nga Kizza Besigye ekyamazima gatukutteko nnyo ate nga gatukanze wabula tutegeddeko okusinziira ku bafamire ye okusinziira ku bantu abamuli okumpi omuli ne balooya be tutegeddeko nti baamuwamba ku lunaku lwa mukaaga nti era gavumenti y'eggwanga erya Kenya n'emuwaayo era we twogerera ng'ali mu ggwanga erya Uganda ku mbeera etannaba kubeera ng'etegeerekeka. Wuliriza mukulembeze ayogera. A few months ago 36 other activists were abducted from Nairobi and brought back to Uganda in utter violation of the law. Nti mu myezi egiyise mitono nnyo abantu abalala bannayuganda 36 n'okusoba abalwanyizi b'eddembe baawambibwa mu kibuga Nairobi era ne bakomezebwawo mu ggwanga erya Uganda nga kino ekikolwa kimenyera ddala amateeka ddala etteeka erifuga ensi yonna oba kye tuyita international law. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri eggwanga abategeeza. As we call for his immediate release, we condemn this blatant abuse of the law by the regime here in Uganda. Nti nga bwe tukowoola era nga bwe tulagira gavumenti okubeera ng'emuta mu bwangu obw'ekika ekya waggulu tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa kino ekya regimu y'eggwanga erya Uganda kubanga ekyamazima kimenya amateeka. And sadly
the authorities in Kenya nti n'ekisinga okubanga kyennyamiza n'abo obuyinza mu ggwanga erya Kenya ate nabo beetabye mu kino kyetubadde tetubasuubiramu era n'agattako nti ne kino tukivumirira ne ssekuvumirira yenna mukulembeze wa ggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ku kuwamba okwa Dr. Kizza Besigye. We are back to the dark days when Ugandans were casually picked from the streets of Nairobi and returned to Uganda to be tortured, jailed and others executed. Nti tuzzeeyo mu nnaku ziri ez'omusaayi, mu nnaku ziri ez'ekizikiza nga bannayuganda bangi bambi bawambibwa ku streets z'ekibuga Nairobi ekya Kenya ate ne bakomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Ne babeera nga batulugunyizibwa, ne babeera nga basibwa, bangi babeera nga batuusibwako ebikolobero si nakindi n'okubeera nga abamu battibwa. Kati ategeeza titwandibanga bannange sawa ya kwenyweza twandibanga tuzzeeyo mu nnaku ziri zayogeddeko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ku Kizza Besigye ayise ku mukutu gwe ogwa X n'omukutu ogwa Facebook. Uwuliriza. The abduction of Ugandan citizens from Kenya and handling them over to the regime in Uganda without following extradition laws must be condemned by all people of good conscience. Abantu bonna ab'omutima ogulumirirwa, ab'omutima ogutegeera n'abamanyi kye bayita eddembe ly'obuntu. Ekikolwa kino gavumenti y'eggwanga erya Kenya kyekoze ekyokuwamba bannayuganda ne bakomyawo mu ggwanga erya Uganda ne bawaayo mu mikono gy'abo ababanoonya kati kyetaaga okuvumirira. Era omuntu yenna amanyi amateeka naddala agoberera bino yandibadde naye atwegattako ne tuba nga tuvumirira ekikolwa kino. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri eggwanga ng'ategeeza ku nsonga eza Dr. Kizza Besigye. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate nabakubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula nga bwe nkugambye nti mu mawulire genfuna oba gennaakafuna wenkoledde eggulire lino simanyi gwe ddi lwoliwulidde wabula wendikoledde nga Dr. Kizza Besigye atwaliddwa e Makindye okubeera ng'awozesebwa. Wuliriza. Minister for Information and Communication Technology Dr. Chris Baryomonsi stated that he is unaware of the alleged arrest and detention of opposition figure Dr. Kizza Besigye. Wanono tusinzidde ku mukutu ogwa website, official website ey'omukutu ogwa Nile Post. Mbwate Minister Chris Baryomonsi ate yategeezezza nti munnange ali unaware okukwatibwa oba okuwambibwa okwa Dr. Kizza Besigye. Era ategeezezza nti ye yabimukwatako tabimanyi Dr. Chris Baryomonsi okusinzira ku mukutu ogwa Nile Post, mukutu gwa Red Zone TV. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atadde akaka, atadde gavumenti ku nninga ete era n'okwogera ebikwata ku Dr. Kizza Besigye mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Mukutu gwa Red Zone TV wali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.